oli kyoli totunulira omanyi bw'oba onekiririzaamu ng'onoowangula ekintu totunulira muki mulala bw'otunulira omulala omaze okulemererwa bantu basolako musuuka enjeru n'omala ekiseera kyonna tosolako musuuka njeru andawe ya bulaaka ngatto bulaaka sokisi bulaaka akatambaala ka neve bbulu kugamba wenna oli ekyeki nga tukodya obuyonjo bwo njala kubategeezamu abawalanwa oyo omulabe wo wiponi gy'alina yennyini gy'ogenda okukozesa mu buwanguzi bwo. Don't look for another weapon. Bw'aba yagenze kufuuwa mindi gwe tonoonya mindi tonoonya ki noonya ssaawa waafuuyire mindi oba gwokuwolera Katonda nti ali ku mindi afuuwa obumwa bujja kusiriira. Mulabi wa Wonders Just tukwaniriza ku programu yaffe nate olwaleero tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga bwe twabagamba wiiki eyaggwa lunaku lwa Sande abava mu masinzizo mukuliko eyo naffe era tutuuse wano okubategeeza Katonda kikyakwagaza. Omulundi ogwaggwa twalina omulamwa ogwali kugamba nti Katonda kiki Katonda kyakwagaza. Katonda akwagaza ki gwe ng'omuntu? Bingi mwabiwulira. Reverend yababuulira bye mulina okukola pulaani ki Katonda gy'alina gy'oli ekyakuleesa ku nsi n'eki ky'olina okukola okuva ku lunaku lwe watonya ku nsi. Leero omulamwa gwaffe nno gugamba kwekiririzaamu. Wekiririzaamu omanyi ki ky'oli? Omanyi lwaki tewekiririzaamu gwe ng'omuntu? Tulabye abantu bangi tebekkiririzaamu ate neera ne tulaba abalala nga bekkiririzaamu bangi. Kati ng'omubaka waffe eyakalayira Segerinya Muhammad omulabye okuva gy'avudde yonna olabye background ye singa teyekkiririzaamu singa tali ekyo ky'omulaba singa taliiwaawo naye ffenna tusanyuka olw'okuba nti yavaayo nekkiririzaamu. Golowooza singa teyekkiririzaamu yandibaddeeyo omusajja avudde wansi nga buli omu amulaba nga abamunyooma bamunyooma naye yasituka omulundi gumu n'agamba nti kaakati ngenda mu paliamenti nga balowooza asaaga. Tunuulira pulezidenti gye yava oba kale mwe abavubuka nga bwemumuyita pulezidenti wammwe Bobi Wine nze mulabanga ekyokulabirako oba bala mulabanga pulezidenti naye nze mulabanga ekyokulabirako. Avudde wansi ng'anyoomebwa akoze byakoze eby'enjawulo nga tubiraba naye nga tetumuwa budde naye ng'okwo konna kwekkiririzaamu najja n'akola byakoze ebyebyewuunyo nga ffenna tumulaba. N'abantu bangi eyo mu kitundu kyeyo gy'oli oyina abantu b'olaba n'ogamba kyekyo bambi akikoze naye nga kivudde mu kimu kwekkiririzaamu. Kakati ggwe ndaba olwaleero bw'oba obadde weetya nga tomanyi nti olina ky'oli eky'omuwendo oba eky'enjawulo njagala otuule owulirize benna be tugenda okwogerako ne Reverend obitegeere era obiteeke mu nkola. Kakati tuseeko Reverend sense okulaba nange Mukama yeebazibwe nsanyuse mikwano gyaffe abatulaba era nga batuwuliriza nate guno omulundi gwaffe ogw'okumeka ogwokubiri nga bwe twabasuubiza nti tujja kudda. Kakati ekigambo ekikulu kyakwekiririzaamu. Njagala kunyweza nange nga nsinziira ku ludda olwange okwekkiririzaamu kwe kumanya ki ky'oli nge abalala kye bagamba nti tekisoboka tokisobola gwe emmeeme yo neegamba nti nkisobola. Waliwo eggwanga limu lirina omukulembeze w'eggwanga omu yaleeta we yali akola campaign n'agamba we can and since we can yagamba nti yes we can. Barack Obama we can tusobola kakati yeewanga nti tusobola n'abalala ne bagoberera era n'abalala bangi abamukopye ekintu kikola ki ekintu kisoboka ate okisobola. Kambawo ekyokulabirako omukazi yenna ye bw'azaalibwa bw'akula bw'amala okusoma bw'alowooza okufumbirwa n'abalala batanalowooza kufumbirwa alowooza kigambo kimu nti asobola okuzaala. She can
n'atandika ye emmeeme ye, n'azimba obusimu bwe, n'azimba endowooza ye ku kuzaala. Reverend, ate bano abalala abatekkiririzaamu kati nga abakyala abasuulawo abaana n'abajjamu embuto? Abo si kutekkiririzaamu, tebasobola kuzaala, butamanya kye bafunye. Eyo problemu eriwo. Ebintu bibiri, kino ekyokwekkiririzaamu kigamba kino kintu kikola ki? Nkisobola. Akabi n'okisobola n'okiwangula n'otuuka ku maaso eri ng'ate tokyayinza kiwanirira. Abo bwana bye basudde ku bisasiro. Kaakati nze kyenjagala olwaleero ku abatulaba batuwuliriza kwekkiririzaamu. Oli kyoli totunulira. Omanyi bw'oba onekkiririzaamu ng'onoowangula ekintu, totunulira mu ki? Mulala. Bwotunulira omulala omaze okulemererwa, sooka weetegeere, sooka wekkirize, sooka weemanye, manya nti yeggwe era nti osobola, ate osobolera ddala. Eproblemu eriwo nti ogenda n'otunulira omulala, bw'otunulira abaalemwa tojja kugenda mu maaso. Kambawo ekyokulabirako. Kaakati maleji ye eyonoonese, wafumbirwa, okitegedde, ate bw'odduka ogenda okunoonya obuyambi, onoonya yano baakuyambe. Awo kati olagawa. Reverend, waliwo n'abatanafumbirwa naye nga abantu ababalinaanye ba-friends oba abantu ababalinaanye balina broken marriages. Kakati abantu abamu bagetinga inspired by the broken marriages ng'amanyi nti bwe ngenda okufumbirwa bwe nti ekisooka omusajja alina empisa embi ngenda kuddukayo. Bw'oba ogenda mu kintu ng'ogenda kuddukayo togendayo. Kakati okwekkiririzaamu kulimu ekigambo kya Luswayiri kankyogere, kigamba kama mbaya mbaya, oba kiba kibe, nze nja kukola ki? Nja kuwangula era nja kutuuka. Oba abalala mulemwa mukole eki? Mulemwe, naye nze sijja kulemwa. Okategeddako. Ate okumalirira oba okwekkiririzaamu kiri ku individual. Ng'omuntu. Okumalirira tekuli ku babiri. Kubanga gwe bw'oba osituse munno alina emmeeme ennaffu ajja kukusuula. Okategeddako. Bagamba tekisoboka, gwe kkiriza kikola ki? Kisoboka. Tokisobola, nkisobola. Tojja kutuuka, nja kutuuka. Okategeddako. Iriyo n'abalala n'okuwangaala. Oli agenda n'akugamba nti ewammwe nti eyafudde ku myaka emingi yafiira ku 5. Naawe ogiwera 5 n'olowooza nti naawe ogende, ate towona. Tomanyi nti enteekateekayo Mukama gye yakuwa ndala nnyo ku yooli. Naye gwe gamba bugambe nti nze ndi wa 7. Bayibuli egamba nti gwakuuma wa myaka 7. Ibulayimu yagenda ku 9, ŋŋendereyo. Kwegamba n'oyisa amaaso mu bano bwe bakoma. Okwekkiririzaamu okitegeera. Oyisa amaaso mu banno bano b'oli nabo bwe bakoma. N'ogenda wala. Bwe kiba kyakulinnya muti nga gwa fuuti 10, gwe ba n'ebirubuuzo ebirinnyo omuti gwa fuuti 20. 20. Banno we bakoma. Okwo kwe kukkiririzaamu. Njagala kuleeta omusajja omu abasinga bamumumanyi n'abasomako bonna mu byeddiini mu Bayibuli, kubanga nze nga Reverend ate bwe soogerera mu Bayibuli n'ayogererawa. Omusajja oyo bamuyita Dawudi. Dawudi bw'onoosoma ekitabo kya Samwiri ekyolubereberye, 1 Samuel chapter 17, lwali lutalo. Samwiri ekyolubereberye 17, lwali lutalo wakati w'Abafirisuuti n'Abayisirayiri. Tokisi ekyo Kyekituufu. Kaakati agenda n'ejjeebaayo omusajja bamuyita Goliyaasi. Ani? Goliyaasi Omufirisuuti. Omufirisuuti muwanvu, w'amaanyi, wa kiwago, munene. Oguloboozi gwegwo, he is all perfect in a giant way. Kaakati Dawudi agenda mu lutalo, teyagenda mu lutalo ng'agenza okulwana. Yagenda mu lutalo ng'atwalidde baganda be mmere. Message ogifuna? Atwalidde baganda be? Atwalidde baganda be mmere. Olutalo waluyingiriramu. Atuusa emmere mu lusiisira lwabwe oba mu nkambi yaabwe. Watuukira omusajja walabikira Goliyaasi n'agamba mumpeereza omusajja ogu, bwankuba Abafirisuuti banaaba baddu bammwe. Tebereza akalenzi akata ak'emyaka egyo. Kaakati
bw'ataabe bwe mbakuba mujja kubeera baddu. Bwe katuuka wali bwe kalaba Goliyasi abajje ga Isirayiri gonna ne gadduka ne gakola ki? Ne geekweka. Question 1 okukkiririzaamu ko ne kabuuza ekibuuzo lunyiri luno najja n'agamba amutta bamuwaaki. naye nga abuuza yenkanawa others are hiding. Mulaba waawo abalala beekwese. Akantu kano oba si kagambo kano naye bannange kambasomeremu mikwano. Samwiri ekisooka 17 olwabiri mwenya nti abo abasajja Abayisirayiri bwe balaba omusajja ne bamudduka ne batya nnyo. Abasajja b'Abayisirayiri ne boogera nti mulabye omusajja oyo ayambuse, mazima okusomoza Isirayiri kyavudde ayambuka. Njagala kubuuka olw'obudde. Awo Dawudi verse 26 n'ayogera n'abasajja abaali bayimiridde okumuliraana nti omuntu anaakolwa atya atta Omufirisuuti ono n'ajja ekivume ku Isirayiri, kubanga Omufirisuuti ono atali mukomere yaani asomoza eggye lya Katonda omulamu. Ye alaba kutta Goliyasi muto nga bwe yali, mulunzi si mulwanyi. Mujjukire kano mukanyweze si mulwanyi. Aleese emmere kati ayingira mu bbato ng'onekkiririzaamu. Ekigambo ky'okwekkiririzaamu bala omukisa gomweyo embeera. Otegedde maama? Bala omukisa gomweyo ki embeera. Mbayongerayo mangu. Akati olwabiro omunsi abantu ne bamuddamu bwe bati nga boogera nti bw'atyo bw'akolwa omuntu anaamutta. Ne Lyaba omuganda we omukulu n'awulira bwe yayogera n'abasajja busungu ne bumukwata. Kaakati ye muganda we akoze eki? Anyiize. Muganda we alaba akalenzi akato keepankira ku musajja ow'ekiwago omuwanvu. Yaba Dawudi abuuza muganda we n'ayogera nti nkoze eki kaakano? Tewali nsonga, nze mbuuza bubuuza amutta bamuwaaki. Omulabi wa Wonders just ndowooza okiwulidde emyaka omulenzi Dawudi gye yayina n'avaayo n'agamba nti nze njagala kukuba Goliyasi. Abuuza ekibuuzo nti amutta bamuwaaki. Tugende mu maaso. Okumutta nja kumutta naye musooke mu insurance nti nfuna ki? Kwekkiririzaamu. Toyingiranga bbato gy'otogenda kufunamu. Weebale nnyo. Tomaliranga biseera bijuli gy'otogenda kufunamu. Awo abantu bangi okukkiriza kwabwe kufudde, okwekkiririzaamu kwabwe kufudde. Nayingira mu kintu n'obulamu bwe ne bukola ki? Ne bugenda ne bayimiriramu eddakiika emu naye ng'awedde. Famire nesigala ng'eraba nnaku kubanga kye yayingiramu tafunamu. Naye ono yamala kuzuula kyakola ki? Mu kwekkiririzaamu onoonya ngenda kufunamu ki? Ngenda kugula mmotoka, ngenda kufunamu. Nga tonnayingirira lutalo lwonna, nga tonnayingirira kintu ky'otategedde, ogenda kufunamu ki? Njagala kugamba kino kinnuma nnyo mu mutima gwange. Omwana n'amala okuguladiweetinga mu diguli gy'afunye ne bagituuma erinnya social worker, social administration n'ebirala, n'agenda okusaba omulimu nti ozze kukola ki? Asaba omulimu nti gwonna gwe banampa ng'oyo omuwa omulimu. Kitegeeza tamanyi kyaba kyajjiridde, kyayagala takimanyi. Naze banampa bwe batukuba omutwalo ayingiridde olutalo lwatategedde. Kakati kino ekintu kyagala kusooka ne wekkiririzaamu n'omanya ky'oyagala. Omuntu eyekkiririzaamu aba nekyamanyi ndamanya nti kino kye ngenda okufuna. First, I'm a social scientist. Tiye era nzize wano kubanga nasoma bwenti. Kati oyagala tukuba omusaala emeka wa sente meka? Take home okusinziira ku nyumba gy'empangisa ne transport naki njagala obukadde 3. Tibwe tukuwaakamu muba munsedde nammwe mwesorting. Muba munsedde mwagala mbabbe nga bagenda okulaba ng'omusajja olina college
naye kale tutuule wansi tulabe bwe tunakiyitamu. Dawudi nga solution esembayo yalina kutuuka wa Sawulo kabaka, kubanga yaduumira ki ejje agenze olunyiro lwabiri mu bamutuusizaayo. Bw'atuuka ewa Sawulo, bw'atuukayo taata wange, Sawulo n'amugamba gwe yeepankapanka munnaye ng'oli muto. Munyoomye olwo. Sawulo n'agamba Dawudi nti toyinza kusisinkana na Mufirisuuti oyo okulwana naye, kubanga gwe oli mulenzi bulenzi. Ekyo kimu. Naye ye musajja mulwanyi okuva mu buto bwe. Jjukira Dawudi alunda mulunzi. Kakati ono Sawulo agamba my friend, gwe weepankako muki mulwanyi kuva mu buto, tomutegeera, and after all he is a giant. Fonna ejje lidduka lyekweka, naye gwe kayanga man, small as you are. Ulagawa. Njala kubategeeza ebinene bikoleddwa bekkiririzaamu. Abawangudde ebintu byabwe babitandikanga batono ne bafuuka abaki? Ekintu tebakulimba nga tolimala kufuuka munene n'okola ekinene, oba mutono n'okola ekinene ne kikufuula omunene. Era ebiseera ebisinga abantu abatono bye basinza okukola ebintu ebyenjawulo. Lwaki? Bekkiririzaamu bonga bo. Abantu abasinga balina humble backgrounds. Abasinga bonyooma ng'olaba talina kyayagala, talina kyasobola. Be basinza okwekkiririzaamu, be basinza okukola ebintu ebyewuunyisa. Kaakati obujulirwa Dawudi ayogera n'agamba Sawulo nti omuddu wo yakuumanga endiga za kitaawe, awo wajjanga empologoma oba ddubu n'agijja omwana gw'endiga mu kisibo, n'enfulumanga n'enjigoberera n'enjikuba n'enjiwonya era nga njijja mu kamwa kaayo. Awo bwe yangolokokerangako n'enjikwata ku kirevu kyayo n'enjikuba n'enjitta, n'empologoma yagikuba n'envubu yagikuba. Olw'obudde nno muneesomera 1 Samuel chapter 17 awo nnoosoma nawa mu verse 37. Dawudi n'ayogera nti Mukama yamponya mu njala z'empologoma ne mu njala z'eddubu, alimponya ne mu mukono gw'Omufirisuuti oyo. Sawulo n'agamba Dawudi nti genda era Mukama anaaba naawe. Verse 38. Awo Sawulo n'ayambaza Dawudi ebyambalo bye, n'amutikkira enkuufiira y'ekikomo ku mutwe gwe, n'ayambaza ebikizaawo eky'enkomerero. Olwabiri mu 39. Awo Dawudi bwe yeesiba ekitala kye ku byambalo bye n'agezaako okutambula, kubanga yali tannaba kubyegezaamu. Awo Dawudi n'agamba Sawulo nti siyinza kugenda na bino kubanga sinnabyegezaamu. Dawudi n'abyeyambulamu. What this? Togenda na bya munno ng'ogenda mu lutabaalo. Bino by'okoppa ogenda kufumbirwa, oli n'akugamba nti omukazi agenda mu ddya agenda n'akati, eyo mmale gye ekulemye. Entanda y'obuti tefumba. Bwe naawe togatta relationship ya marriage naki n'obuti bigattirawa. Ekyo kimu. Ekyokubiri, waliwo abantu obutekkiririzaamu bubuno. N'osituka awaka, mukyala wo n'akufumbira bulungi ekikopo kya caayi, ogenda kukola n'osanga embwa. N'ogamba nsanze kiki? Kisiraani. Ndowooza mulaba obutekkiririzaamu buleeta n'endowooza. Already k'osanze embwa you have failed. Waliyo n'abamu nti bw'osanga omukazi kiba kisiraani. Anti bw'agamba nti osanze mukazi osanze kisiraani ng'ate wo yakufumbidde n'emmere breakfast n'olya. Ekitegeeza ekisiraani kivudde ku dining table. Nekisiibula n'okusiibula. The following day is kisiraanidde. Mutekkiririzaamu. You are already kisiraanidde. Ekigambo ky'okwekkiririzaamu njagala kubategeeza. Teweesiba ku mbeera. Mukategeerako. Kaakati wano Dawudi, Sawulo amusaasira. Amusaasira bw'ati. Omusajja si mujaasi. Sawulo amuwa ebyambalo by'obujaasi. Abimwambaza. Alumbaani. Naye Dawudi naga sinnabyegezaamu. I'm not trained in that life. Nze ndi trained mu kukuba mpologoma.
okitegedde na mvubu dubu I'm going that way and I'm going that way laba bwabikola ki bwabyeyambula n'abiteeka wali ekireese abantu okwekiririzaamu okwaffe okufa kukoppa nkozesa y'abalala nkola y'abalala ne gundi bw'atyo bwe yatandika meseji yange oba etuuka sibategeera n'oba nti wakoppa ewagundi nojja ebikola ewagundi olowooza tinakolawa nakola ewuwo ng'onaatandika ekikyo omukisa gwe gwali mu booda gwogugwali n'ennimiro gulimu kulima nnyaanya lima ennyaanya katale k'ennyaanya weekali ate wekkiririzeemu omusana bwe gwaka somba amazzi fukirira ennyaanya akatale okagwamu bwogu wabooda bamusabaza amafuta gati bagongeza oyo ennyaanya yayongeza meseji etuuka kwekkiririzamu tekozesa byabalala amagezi tebagakoppa ekyo mukitegeere ffenna nga bwe twolaba buli muntu alina amagezi gage ku nsonga y'eki kambawo ekyokulabirako wanje gakuweebwa munno naye tekitegeeza nti bwagakuwa bw'onaagagiraki bw'onaagateeka ku mmeeza oli ayinza okuga nti nze obugagga mbufunyi kyotyo naye gye nagenda ne bampa eddagala nti otyo ekyeggulu olina kukiryanga oli bwereere alya ng'ali obwereere ogenda okutuuka mu maka ge ng'aliyo ye na mukyala we olina abaana kati naye ng'obeera bwereere nga famire yonna ebeera bwereere anti gakuweebwa munno ate naawe gobawa amagezi baamu amagezi agasengejja ge bagize eki kyebakugamba singa Dawudi teyakozesa magezi ge n'agamba naye ebintu okusooka bizitowa nnyo kakati kano kalenzi kato era Sawulo ennyini yagamba oli kaana kato kalenzi kato amaze okukawa ebyambalo bya musajja muwanvu olaba bwe bikwebeeya byali birina okumutega agwe tajja kugwa kyava aleka wali byonna n'agenda njagala kubasaba okwekkiririzaamu olina by'oteeka okuleka n'ogenda aziyuwa nga bw'oli bw'otegeera bw'osobola kubanga amaanyi ga njawulo okutegeera kwa njawulo okulumba kwa njawulo n'okukola kwa njawulo omusajja bw'agenda tugenze ategeera ki okategeerako ategeera ki kaakano kaategeera ye olunyiriri olwana Dawudi n'addira omuggo gwe mu mukono gwe ne yeerondera amayinja amaweweevu 5 mu kagga n'agateeka mu nsawo ey'omusumba ye yalina mu ndyanga ye n'envuumuulo ye yali mu mukono gwe n'asemberera Omufirisuuti ye yakozesa kye yali amanyi mayinja yalina nvuumuulo okategeerako yalina nvuumuulo bw'amala okubeera n'envuumuulo n'akasawo mwe bakasukira ak'omusumba akake kakozesa ku ttale ye kye yalina kyalwanyisa oluki kakati ekigambo omuganda wedda yagamba ky'omuggo oguli ewa munno tegugoba ki ky'olina mu mikono gyo brain ye erina ki mu kyogenda okulwanirira kyogenda okukola amagezi go gagamba ki kakati ye experience ye yamanya nti ono talina njawulo na mpologoma talina njawulo na ddubu Goliath obunene bwe singa tubeere realistic singa mu kiseera ekyo waavaayo kye bayita empologoma ne Goliath yandidduse nga mpologoma mu reality nga mpologoma nejja nga yeekandagga bw'ate empologoma nejja Goliath yandisoose emisinde naye ate Dawudi yandisigaddewo okujja kw'empologoma erinze obwo bwe buwanguzi bwange n'ateeka Goliath mu kifaananyi kyaki ky'empologoma asaana jjinja naye jjukira talina ki talina kasaale talina shield talina mugiyita ki ngabo
talina kitala naye n'alumba mayinja ye kyamanyi kyakozesa kuba kyalina kyeyekakasa mayinja nvumuulo ekitala kinezuula gwolina ki naye nokeera enkya n'osinda sirina kyakulya nzikiriza toyina kyakulya omutwe gukola ki ogwo ez'engalo zikola ki oba ekibuga kiganye kiriza oddekeeka mu bwongo oyimiridde otya ki kyolina mu mutwe dakeeka ogende ogambe ejjajja kati no njala okubayamba ennaku zino bintu byagonze kakati akasana kagenda kutandika naye kakati sizoni eddako gwegenda mu kyalo kati bapangisa ennimiro pangisa bupangisa eri ettaka lijja kukuleetera ki lijja kukuleetera amagoba tugende kakati tuli bulungi anti binsanyusizza nnyo aba ali awo atuuse ewaani atuuse wa Goliyasi bibino omwoyo gwa Mukama gwali tegunnaba kumuvaako kakati Sawulo ye amaze okumwambaza ebyo biwedde amaze kati alumbyani Goliyasi alaba akalenzi ke baleese akato n'anyooma Omufirisuuti bwe yamagamaga n'alaba Dawudi n'amunyooma kubanga yali mulenzirenzi bano bajooga mulenzirenzi era mumyufu n'amaaso ge nga malungi ako nno kambabuulire embeera gy'oyitamu tekufuula agire mu Luganda kyeki tekufuula mubi okusiiba enjala tekikusiiwuusa mimwa okategedde ako akalenzi kagenda mu bbato naye nga kalungi nga kaki nga n'amaaso gaako maki don't lose omusajja mufunye misunderstanding mu kifo ky'okwekuba akazigo n'onyirira nadda n'omukubya beauty ate ku lwe wasiibye ng'osiiwuuka bw'obeera n'ebizibu gwe munnange tekitegeeza nti olina kufaanana bubi yambala bulungi wesiiga omuzigo tambula bulungi ebizibu bye bimanyi tonga nti wesiiga omuzigo ati bayibuli egamba muzigo ate kwolwo lwemba nga mwatabuseemu omukazi yekakasa mu maleji ye nga mwatabuseemu busiku kuno agenda okudda asanga kirala dadi akakatunda kako ate olukamala nga nkuwa egg olukamala ojja kulya liva alo agenda okulaba nga amaanyi nagati ati kino kiki kyazibuliiro embeera eba ekyukidde ddala embeera ngaekyuse alo njagala kubasomera olunyiriri luno Goliyasi yennyini akalenzi kamulumbi naye ali attracted n'amunyooma kubanga yali mulenzirenzi ekyo kimu era mumyufu. He was handsome n'amaaso ge nga malungi. He was not teyakyusibwa mbeera. Yebuuza kana akalenzi kakimye ki omumalirivu takyusibwa ki mbeera kisoboka we can kakati eriyo abayimba oluyimba covid tave kumimwa banangeze covid yajja yagenda kakati gwe eyalama n'abaafa ani asinga okusinda covid yo oli yafa era ne muntana yebyasa agamba covid banange yansika kati gwe omulamu ali spared agayiyo tuyite mwene embeera okozeewo ki kaka n'akasajja tudduka embiro. Dawudi n'agamba Omufirisuuti nti ojja gyendi n'ekitala n'olunyago n'effumu naye nze nzija gy'oli mu linnya lya Mukama w'eggye Katonda w'eggye erya Isirayiri ly'ozoomozezza. Ogenda mu linnya lyani? Njala kubategeeza nze ababulira nammwe abampuliriza tulina Katonda ayinza ki embeera gy'olimu embeera gy'olimu si enkomerero yabyo si enkomerero yo. You have olina okusomoka okuva mu eyo embeera ng'oli muwanguzi owere Katonda obuki bujuliro. Naye bamaze nfudde ofwaki gakulimye kukola mirimu gakulimye okusituka laba yampasa bwampise kino akikuyise naye kyoli
bandoga n'abanga bandoga oli n'alyoka agamba abewaffe tebanjagaliza mikwano gye bonna n'abakyawo olw'okubaawo oba abewammwe tebakwagaliza gwe weeyagalize ono Dawudi gw'omulaba baganda be bamugamba ddayo ewa kitaawo olunde ki endiga genda mu ndiga za kitaawo ye ng'abagamba obugagga mbulabye bamugamba ebintu bibino bamugamba amutta agenda kuwasa muwala wa kabaka olaba bwayingidde mu royal family 2 ennyumba ya kitaawo egenda kusonyiyibwa omuki omusolo kitegeeza bugagga 3 anaaweebwa obugagga nsonga meka n'agamba bwendeka zino agenda okufaafaagana n'empologoma sikyadda mu ttale n'ekyokubiri mukowe ku mbeera ze mulimu naye omusajja n'obeera mu nnyumba yo ne mukyalawo oba oli bw'omu n'omala emyaka kaŋŋamba 3 nga mu nnyumba yo tolinaamu ssuuka njeru mirembe na nnaku agamba nga bwe kyali bwe kiri bantu basulako mu ssuuka enjeru n'omala ekiseera kyonna tesulako mu ssuuka njeru andawo ya bulaaka ngatto bulaaka sokisi bulaaka akatambaala ka neve bbulu kugamba wenna oli ekyeki nga tukoddy obuyonjo bwo ayina enviiri ku mutwe ziringa bisaaniiko kugamba wenna n'akutunulaga mulamu mulwadde kiki tugende mikwano gyange mpumbawumba eddakiika zisigaza ategonga manyingi tyawo Dawudi action maama we awo Dawudi kansomerwa 49 Dawudi n'ayingiza engalo ze mu nsawo ye n'ajjamu ejjinja n'alivuumula n'akuba Omufirisuuti ekyenyi ejjinja ne liyingira mu kyenyi kye n'agwa nga yeevuunise awo Dawudi n'awangula bw'atyo Omufirisuuti n'envuumulo n'ejjinja n'akuba Omufirisuuti n'amutta naye nga tewali kitala mu mukono gwa Dawudi awo Dawudi n'adduka mbiro n'ayimirira ku Mufirisuuti n'addira ekitala kye okategeerako ekitala kya Goliath his weapon n'addira ekitala kye n'akisobola mu kiraato kyakyo n'amutta n'amutemako omutwe nakyo njala kubategeeza mu abawalanwa oyo omulabe wo weapon gy'alina yennyini gy'ogenda okukozesa mu buwanguzi bwo don't look for another weapon bw'aba yagenze kufuuwa mmindi gwe tonoonya mmindi tonoonya ki noonya ssaawa waafuuyira emmindi oba gwokuwolera Katonda nti ali ku mmindi afuuwa obumwa bujja kusiriira njagala kubategeeza mwekakase you can kisoboka Katonda atuwe amagezi n'amaanyi muwe obujulirwa oba obuwanguzi okitegedde waliwo ttiimu zetulabye ez'omupiira nga zibadde wala kati zezitwala ebikopo ez'amaanyi zigenda zikkirira Manchester United sikyagiwuliza bulungi Arsenal musujja kugiruma kwegamba waliwo ebintu tuli bawanguzi n'okukirawo njagala kubaagaliza nze ekisa kya Katonda weekakase you can and you can kakati njagala kubasabira omukisa Mukama abawo omukisa Mukama abakuume Mukama abawanguzi se byonna bye muyitamu byonna tulabe ekisa kya Katonda emirembe gya Katonda obuwanguzi bwa Katonda okulera kwa Katonda Mukama abafuule bawanguzi embeera gye muyitamu ereme kubeera mbeera nga yesembayo leka tewewanduukulula naye beera n'essuubi beera n'obumalirivu Katonda ayinza byonna nabana abaana baffe twagala kubasabira Mukama abawo omukisa ng'abaana abato bakulenga beemalirira bakulenga balaba Katonda bakulenga bamalirivu Mukama alyoka abawo omukisa n'abazadde mwena tubasabidde n'embeera ya COVID-19 Katonda atuwe ekisa mugende mukole mubeere bamalirivu mwekiririzeemu tuli bawanguzi n'okkirawo omukisa gwa Katonda ayinza byonna kitaffe n'omwana tukubuwamba tusanyuse oleme okutuvaako kaakano emirembe n'emirembe amiina omulabi wa Wonders Just nga tumaliriza programu yaffe eno bingi obiwulidde bingi bye twogedde ku kwekiririzaamu wekiririzaamu oba oliawo tomanyi kyoli omuganda agamba nti omuggo oguli ewa mulirwano tegugobanga omunjuyo okiwulidde ekyo nga tonnaba nga weeteekateeka ku ki ky'ogenda okukola
sooka weetunuulire mu mutwe olinamu ki, ani akulembedde? Kuba nakyo kikulu. Oyinza okulowooza nti n'otambula butambuzi okedde ku makya owulidde waliwo gye zaavugidde otambudde ogenze, toyina na mu mutwe kiki oyagala, kiki ogenda kukola, weeteeseteese otya nga tonnatandika kintu kyonna. Ye ofunamu ki? Owulidde Reverend bwagambye Dawudi kaali kalenzi kato kajja ne katunula ne kayimirira mu maaso gwa kabaka Sawulo, n'akabuuza gwa kalenzi obulenzi, ne kamubuuza nfunamu ki bwe nkuba omusajja Goliath, nfunamu ki? Mu kintu ky'ogenda okukola ofunamu ki era ofunirawa? Kasita omanya nti kino kyenfunamu, weeteeseteese otya? Tambula wekka. Kyentegeeza nti ogenda kusanga ebintu bingi maaso, ogenda kusanga emiziziko mingi, ogenda kusanga abantu abakunyooma, ogenda kusanga abantu abakulemesa, ogenda kusanga abantu abatakwagala. Tobatunuulira. Genda mu maaso ku kiki oyagala, genda mu maaso ku kiki owulira ky'ogenda okukola nga ne Mukama ali naawe, kuba already wamutadde mudda. Kakati gwe munnanga ali eyo ng'olowooza nti tosobola, weerimba. Just funa engeri gy'okikwatamu nti kikyenjagala, kikyengenda okukola. Byonna obiwulidde. Tova ku Wonders Just. Mbadde omuweereza wo Juliet Nanteza ne Reverend Mayanja Erisa nga bulijjo. Buli lwa Sunday tukutuusaako. Katonda akwagaza ki? Katonda anjagaza kwekiririzaamu. Nebaza Simon abadde ku kamera, Patricia ne Lydia. Mwebale kubeerawo. Mwebale tulaba. Ne Sunday jja mu budde bwe bumu tosubwa program yaffe nga tukutuusaako. Katonda akwagaza ki? Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share, and hit that bell for more truth videos.